Nange kimala TikTok eryoka nejja netulekera platform eno Entebbe airport gwanya ngamba nze siri basonyiwa nze ekisaawe Entebbe kyekyandeeta okubeera kadaama bande so mulimo gwange. I will never forgive you guys. Simanyi ekimala na bouncinga ku kisaawe emirundi 3 nga ganyina buli kimu. Nasoka ngamba obaddami namugamba omulimu gyeguli nangamba you look young. You look young so mam passport. Impapula zeyogerera. Nangamba simanya Dubai immigration nga nyina agent. Not even agent. Omuwala bwe yali akola mu Dubai immigration nga mumanyi. Namukubira essimu namugamba madam check for me immigration. Baba banyumiza simanya Dubai immigration inabi yakala. Nga tewali. Nensasula omuntu eyampisaawo in dollars. Nentikamu ne police okuyita ku kisaawe Entebbe. Tukanga I had all the requirements needed. I had all the requirements needed. Nga kino omulimu gwange gyeguli. Nensoka nensasula tikiti yasooka. Eyokubiri. To the last point, yokusatu netikamu police nensasula neyampisa. Can you imagine? Nga though the papers are all good, abantu b'Entebbe siri basonyiwa. I'm doing this job because of these guys. Siri basonyiwa. Siri basonyiwa. Kyemwantuusaako kyammala. Who are you to judge where am I going? I have all the documents and the requirements and the papers. Because ondaba nti ndi mwana muto. Ndi mwana muto, ndi mwana wa nnyoko. Kuwanzaala. Nga ne passport yeyogerera. Nkulaza nina Emirates 4. Ngongamba nti no. You guys, ekimala TikTok yalyoka nejja. Tufunire bwe twogerera. Ne you people obulumi bwe nayitamu nakati now. Nasulako n'Entebbe nze nga ninzi nnyonyi. Ate y'ekiro imagine osiibudde abantu beewammwe omanyi ogenze okuba akasimu nti I'm coming back tebakuteereddeko kyaggulu omanyi mmwe ekiwulira. You people I will never forgive you. Never in my life. Era gaye yankola ekintu ekyo simanyi kyokola siri Katonda. Ebimu bisonyiwa abasajja tebasonyiwa naye ekyo. Kikanze kambabulira ku experience yange. Ndagenda ku Entebbe airport. Nina passport yange, nina ticket yange, nina visa mu nsi gye ngendamu, nali ngenda mu vacation. Naye ng'omusajja ambuuza, ogenda kulaba ani? Ngamba, ngenda kulaba mukwano gwange. Ticket bwe yagisasudde ngamba nedda ye yagisasudde. Kale reference ogiyina byonna ngamba muweereza. Ngamba ngenda yitawo ngamba cause mbadde transiting kuva through Kenya. Ngamba nyina okulandinga mu Kenya, then I wait for my next flight. Ngamba accommodation ogenda gisasula otya. Yasoka kumbuzo ina sente ku account ne mugamba sirese yenzina. Nagamba inako mmeka ne mugamba lwaki obimbuuza. Namala gamba ani agenda okusasulira accommodation. Ngamba ngenda beera n'omusajja ansasulidde. Bana mkazi natunune nagamba you know your safety is key bichi twetaga okumanya ani gwogenda naye simanya ebiwandiika simanyi information yo girese mabega nebazaddebo oba ne mikwano gyo bani like point being it has nothing to do with you. Okitegera sigwansa sulidde ndi mukazi mukulu I'm above 18 I can make my own choices. Gwani okungana but because you don't know where my accommodation is, but because you have not seen me having cash on me. Like it is something very stupid. Nebangana I really bounced. I tell you know they had transported me to the airport. Nento caring and you know kunonya border again okwata luggage yange yonna kuva ku airport paka muzi taxi zindete paka waka like akakwa swallow like man airport ya fenedda oba bakole listi y'ebintu bye beetaaga babiteeke wali bayina n'obubwabwabwe those dogs that sniff on our suitcases like as if tuyina enjaga eno nsisi yanjaga ne mutubonya kituufa etiket bwetu bwe yafa
nange ka transport kange netaddemu okuva waka paka ku airport ka private transport nga osasula Uber ate si nyangu si sente nyangu no bouncing nga olina okuswala otika emigugo gyo ku taxi nze bannaye bakyuseemu kyo kituufu. Twakoye ebinyigiriza omulamu bwaffe mutumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula enamabega tutuuse n'okutwetama eggwanga lyaffe mulimba mutunyigiriza nnyo nammwe kale tetukanye mwalwana mu nsiko naye gwe omwana gwe wasanga nga tannazaalibwa kati naye yazaala ndada kino mukiŋŋambire muzeeyi abantuukako saba ne bazeeyi banne bamugambeko eno ensonga nsemunnyo gyalemeddeko kati eggwanga lyonna lyenyamidde. Kyonna kye kiri kyonna we kitutwala tewali amanyiyo. Tewali amanyi enkya ya munne, tewali amanyi enkya y'omulala. Abo abakazi abatuula ku airport ne bayisaamu abaana amaaso balina abaana bazaala. Management, if it's not coming in there to support abaana bagenda ebweru, babasaba sente nyingi, flights za bay, ate tuuka, ate documenti, ate oli mwana muto, ate ddayo. Fe brother waffe yali agenda ebweru naye ffe abamanyi. Hey, papa joking. Mutambuze zino video zituuke. For us abalina follows entono, mutambuze bambi. It's not about it, we want content. Naye omwana watukira okukabira ku live, watukira okukabira mu videos. Kiba kisuse. Omuntu omucharging otya, someone pays $700. Omwana agenda ebweru. Ajja tuuka nayo bamusalenga sente zo zanasindika mu nsi yaabwe. Abazadde basiiga bateekayo ebibanja, bateekayo amamotoka, bateekayo amayumba, bajjayo zilons abaana bagende bakole. Sente ya Uganda eruma. Sente ya Uganda ogiweza zibeera sente oba otaddemu a lot. For people in Uganda bakimanyi. Abana bafuna mpola watukira okuweza ezo sente ogamba let me process, let me go abroad. Ababulidwa abatakyalina kyakola. Abana basomye tebalina mirimu. Abana bakola tebafuna sente. Gomwana mutuse ku airport omuyiseemu amaaso, who are you? Gwe Katonda. Ola ne Katonda tatuyisaamu maaso tugamba nti who are you? Gwani agenda ebweru. Ate gwe omwana w'omuntu agenda okufa n'ekinyama kyo kisigale mu ttaka. You people, muleke complicating the economy. Mirimu tegibule, tumucomplicating effe abagala ofuluma. Abaana bakaabye. Videos are so emotional. Ukwatina ku mwana ogamba bannaye. This is so bad. Kiruma. Kimanyi tegenda tambula naye yena anagiraba. Please, forwarding. Ekima emirimu gy'abakitamwe n'otuuka ku kisaawe. Please, please, go there. Please, Mr. Simon, work upon that one. Some things, there are some errors. Okay, bring. Gwe, embwa ziri wali zeeyagala. Munansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo naye kati kyemukozesa buli muntu abeera ku high class mugati embwa eyo. Amazima abaana bali ku Entebbe International Airport olunaku bakuŋŋanya obukadde 10. Abaana ku Entebbe awo olunaku bakuŋŋanya obukadde 10 kyere. Sasula $5, $10 kati nno bagonzaamu naye mabegawo nga basaba $. Tozirina genda ozivunjise lwaki $5 gazimba ng'ogamuwa. $5 gazimba ng'ogamuwa. Ayagala $10, $2 okusobola okuyitawo. Ate nno wandifundako nti agikubbaamu enyamu. Agikubba akutugubalidde. Ani yabagamba nti okola ku kisaawe obulamu we butandikira? Ani yabagamba nti abakozi b'oku kisaawe ensi batya nnyo? Mwina kirasi gye mwessaamu etaliiwo. Omusajja gwe w'ennyinyimbwa alina kampani 10. Oli mukozi bukozi unemployed, just unemployed. Please, otunuuliraga kazi nga gakulubuza gayina abaana gayina abasajja. Omusajja gwe w'ennyinyimbwa is a billionaire. Enkya gw'ogenda okwetaaga
naye abakulu ku Entebbe International Airport, Minisita Katumba Wamala, baani aba Civil Aviation Authority, temugenda kutumatiza nti abantu bano temubamanyi. Temugenda tumatiza okujjako nga mutulazeeyo 5-10 bemukute ne mubaggalira. Naye ekyo bwe kitali tugenda kusigala nga tugamba nti ku ssente ze basolooza mulinako share. Omuntu ava ewaka n'ateeraliikirira nnyonyi gy'agenda kutambuliramu ssaawa 18 naye ne yeeraliikirira eddakiika 10, eddakiika 2, eddakiika 3 z'agenda okumala ku kisaawa awo nga bamukyekinga. Ne bw'oba ogenda kuyita mu transit 3 teweeraliikirira za mawanga gali gy'otamanyi na lulimi lwayo, weeraliikirira ya wano. Nga nakkolako ye Nalwoga, akolako yahimbisibwe. Banalwoga sitera balaba ndaba bahimbisibwe bani wamanya bakalya embaale. Ebikazi biri awo maani ku kisaawe. Tukube ku nduulu. Tukube ku nduulu ey'abannange banziba. Ekisaawe kisasamale. Abali ku KLM basituke, abali ku Uganda Airlines basituke, abali ku Rwanda Air basituke, abali ku Fly Dubai basituke, abali ku Emirates basituke. Kubanga obeera oli ku Uganda Airlines nga bakunyiga, ngali ku KLM naye bamunyiga, ngali ku Emirates bamunyiga, enduulu yeetaagisa. Eyawalalalala una twetaagamu abalalu. Twetaagamu abalalu. Enguzi eri ku kisaawe. Gwe keera bukeezi ogambe nti ntaddewo Namboole. Buli gwe baali bagyeko enguzi ku kisaawe kya Entebbe International Airport jangu e Namboole. Olaba oba onaabamalawo. Gwe omanyi ekiri ku kisaawe. Airport gufuuse obuntu nk'oguli awo gw'okuvanduliramu. Ntutte kino. Badde eri ne beewaana nga banyuse gw'okuŋŋaanyiza bimekanze 5. Nze nkubye 10, nze nkubye 8. Gwe ng'okikubye nange nakubye 16 mbona bye babeeramu. Ne muwoza abakola ku kisaawe bagagga bazimbye zeekalina nga bazijja mu banaku. Musule bulungi. Era kimala. Sharinga abali ku airport mususa obubbi mutubba nnyo nammwe. Mutubba nga tulanga naye tetulina kyakukola kitegeera because omuntu ovudde waka olina gy'olaga. Ogenda Dubai, ogenda Kenya, ogenda USA, yonna gy'olaga n'otuuka ku airport ng'olina documents zonna zibeetaaga nga zonna original. Natuuka ku airport nga nina documents zange zonna original. Olowooza omusiru teyaŋŋamba mbu kagundi kayiro fever card kafu genda to the airport clinic ofuna akapya. Natuuka eri dakiika 3 nga teri yankolako. Ne bancharginga $50. Ne bancharginga $50 kufuna just katabaaka ka yellow. When I'm out of Vayo, Nenzio, Nerangam, and you've missed your flight. Then I'm office and work on it. Kutuka mu office, Mukazete Yangam, and Buate, you've missed your flight. You can reschedule to the next flight. Maker $125. Nazisasula, Nakuya Chaliwang and Mugamba, they have made me miss my flight. Never Gambia, I can reschedule my flight to the next flight, which is 6 a.m. Namboza sente meka ne mugamba bagambye nti nino sasula $125. Yansindikia sente ezo ku airport nenzisasula gugwasooka. Ogwokubiri nagenda nga nina documents zange zonna. Olowooza falata yamala nga dakiika 2 ng'atudde ka COVID certificate kange ng'akatuddeko oyinza ogamba alina ky'anoonya. Yamala nga dakiika 2 nga ye kimala. This message goes to abantu abakola ku airport babinze sirabangako bantu babinga abakola munda mu airport. Banange siryerabira emirundi 2 ng'ennyonyi endeka ennaku 2 ng'omusajja tumukubira ennyonyi egenze ng'addayo ng'akyusa olunaku ng'addayo emirundi 2 ogwokusatu gwe natambulirako. Naye omukazi nga gwe nali ntambula naye bambi yali annyambako nga ngamba nti nkubuulire oba tugende tuyite Kenya ne mugamba nedda ajja kuyita wano ku kisaawe. Bannange abantu b'oku kisaawe babi bali enguzi yabalya ne bayingira obusomyo n'amagumba. Bwe kiba kiwuka mpozi nga obukulembeze bukyuse bonna abaliyo ne babagoba ne balyoka bazzaamu abapya. Naye okugamba nti abo bennyini babakirinzinge ne tewali na kirinze eyinza bakirinzinga abo tebasobola. Natuuka bulungi nnyo ku airport buli kimu nkiyina. Omusajja nanneekalizaamu emirundi 2 nga teboogera na kye baagala. Ku mulundi ogwokusatu kyokka nali siinaamu ssente ndabika nayininamu $2.
bannange ng'omusajja ngamba bwe natuuka munda ngamba mbuno ng'akebera ebintu olagawa ogenda kukola ki balina ebyo ebibuuzobuuzo ebyekisiru bye babuuza kati mbu ogenda kukola bwakadama bino mbisoma ebintu ebimu byali mu Luwarabu nga ffe tetusobola na bisoma mwalimu yali amanyi Oluwarabu omwo munda mu airport mbu ogenda kukola bwakadama kakati olina okuleeta gundi ebbaluwa ya Ministry of Labour ebya Interpol bagisaba buli kimu bakisaba nangamba nti olina kati okuleeta ebbaluwa ya Ministry of Labour bw'oba togiyina gisasule efaanana bweti ensirika ne baddamu era n'ekirala olina okusasula tiketi ekuza returning ticket embagamba ati bwe mbanga ngenda kukola ate ekinsasuza returning ticket kyeki mbo kati bw'otuuka eyo n'obonaabona era gavumenti yeeba ekuvunaanyizibwako so kakati olina okusasula returning ticket okukakana nga bansabye $200 era baazitwala sente ziri baazitwala mu bulumi nga nkabira sente ziri okiwulidde bali babi nga bwe mukyulira kati nno nze no nalina benkubirako ku simu ne bampeerezaako sente ne zijja naye weewuunye waliwo omuntu nga talina yadde olwataano olugenda kwagenda otuukirako agule airtime okiwulidde nga taluyina olowooza aba agenda kukola ki si kumulemesa kudda buzi waka bantu bumwe simanyi musaana kolimirwa bannange mulina agatima agabi agavundu agawunya